netolodde tebaŋŋambye nsike jangu manyi olwasa abasajja kabaka eyo yogoolaba Bajjo Bajjo goolaba mu white sorry mu yellow and of course embeera nga bwogirabaawo okola bulungi okubeera nga wekumidde ku lifestyle YouTube channel and of course embeera nga bwogirabaawo sina kyengamba eyo embeera nga bwogiraba embeera nga bwogiraba ate bakameraman Bajjo tuula Bajjo Bajjo gulira abasirikale kyayi mwena kyamutwale kyekuuka mutanda bumulabye asokulambula emikolo era ffenna twagala nnyo Bajjo bakututte batyo kale ye mwami Bajjo and of course tugezaako kirabiseeko Bajjo kyaffe endala yo eyitiddwa mutongole ng'ekyo kiri nti mu butongole yeyina okavaringa omukolo guno naye ng'asobola okukkiriza okumuganda Bajjo ng'ayina empaka sikumbutu zayina era oli abadde azibuddemu yalinge live sigenda live ku YouTube bannange abali ku neeno genda osireta lifestyle genda goyinga abantu abanaatuuka okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa 7 ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu mwenna mukimanyi bulungi nti yali abanja Abidex ssente okuva mu kyepukulu kya 2015 abadde tazimusasulanga kati basazeewo engeri y'okusasulamu eri ebbanja Abidex asooka akkiriza abantu basasule era agenda banya bayingire agenda bongeryako 10 meka njogera ku Bobi Wine kubanga okuyingira enkuuka yagumu kitundu kakati abantu abanakeera okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa 7 abongereddeko 15 kitegeeza nti baba bagenda sasula mutwalo ekyo kyekisooka ekyokubiri tuli wano mugiraba sawundi jjejje kukikwatagana ne sawundi mukimanyi bulungi nnyo nti y'omukube tulina abakolaki abasinga sawundi yiiyo bagireese jjo tuli mu kugeza abantu bagambe nti ebyuma twabijje China abantu bagambe nti ebyuma twabijje China era twabisabuukululidde wano tegeeza bana ebintu bibiri birabe byenjogerako biri ku rekodi naawe kennyini obikola kifete tuli ba propagandist ebyaffe bya reality tokalaba buvira bubuli tusabuukululire buki screen zo ziraba waggulu lighting ogiraba bulungi nnyo stage ogiraba etuukanye n'omutindo kitegeeza nti abantu abagenda okujja bagenda funa ekintu ekiri perfect wetwogerera enteekateeka zonna zikoze eki ziwedde abantu batandise dde okujja kuva mu bitundu ebyenjawulo ye promoter the number one promoter in Uganda songa butono nnyo abo bali ne bakikubira eyo tetukikubira waneeno ekyokuyingira ekyo ky'emiryango mingi kuliko emiryango ng'ena waliwo abagenda oyingira waneeno nga wano ku katale omulyango omunene bulungi n'abakuumi we bali security weeri emala waliwo omulyango gweno wansi newabeerawo waneeno nga kabaka wagenda okutuula nabeerawo n'omulyango gwene eno ku ludda lw'ekibuga emiryango okuyingira wangi teri kavuyo
engeri gye kiri nti tuli mu kifo kinene, ekifo kinene bulungi nnyo nnyini ddala. ate ekintu bakitegekedde okumala kuva January mpaka leero ekintu buli kimu ekiri sound zizo obuveera bukyali nako basaba okula leero tandika leero ndowooza ensonga etegeerekese bulungi abaliyo bonna bayanguweko tuyingire abantu obagambye nti already batandise dde okujja taxi zatandise dde osomba abantu okuva mu bitundu eby'enjawulo gwe wenna aliyo okola ekintu kimu kyoyagala weekiri newoyagala loogi ffe kyetumanyi kiri kimu oba nze kyemmanyi kiri kimu nti tulina surprise artist. Surprise artist nga bw'owulira nti abeera surprise artist tetusobola kumanya nti ono ye gundi naye ate era ne bwaba Bobi Wine baneeteeka erigana Bobi Wine okujja mu nkuuka liri ludda wa omusajja yasaze agamba okuva ku makya omusajja yasaze waddiza abawagizi be bayingira paka ku sawa 8 lwaki oba omugaana okujja wano tegeeza omuntu agenda yingira mutwalo gumugokka paka sawa 8 agenda kujjanga omuntu tali kujjanga politician wano saka kati abantu abagamba nti Bobi Wine ayinza okujja bakimanye nti tekimenya tteeka asobola okujja ng'omuntu omulala atya omuntu omulala yina ate ye muyimbi tukimanyi bulungi nnyo nti Bobi Wine y'omu ku bayimbi nze Bobi Wine yansingira mwana okitegeera abayimbi ekyo kyalainapu wetunatandika okubala kati tusobola bamalayo tuyinza ossulawo kyetulina bagamba kiri eki abantu babiri bebaganye onganya obogerako naye mayinja nalyene oba twabaganye waneeno abasigadde buli gomanyi alina okuyimba oba musoga oba Juliana Kanyomozi ba Irene Nambiru ba Queen Shiba Spice Diana ba Palaso Sabayimbi Big Eye David Lutalo Chameleone gwe kyoba olina okumanya abayimbi onagambye nti abayimbi babiri sibamanyi abo sabaddewo ndowooza meeting nga babagaana naye kyoba olina okumanya nti abo abayimbi ababiri bo be bokka batagenda kujja naye abayimbi abasinga bonna ab'e Uganda abakabi gwe kyoba olina omumanya abayimbi b'engoma eŋŋanda abayimbi b'ennyimba z'omusabo gwe kyoba olina okumanya ekiri mu nkuuka kirala ate bitekisi n'akiteekamu omukono omukulembeze waffe Bobi Wine n'ateekamu sitampu kakati ate oba otugamba ki abantu kye baba balina okumanya nti Saabayimbi amaze wiiki nnamba ng'akola rehearsals amaze wiiki nnamba ng'akola ki ng'akola rehearsals so mwena abawagizi ba Saabayimbi nga si mulala ye Big Eye njagala mukimanye nti mugenda mulaba nga akola ekintu ekitakola ki ekitabanga kubanga abeetegekedde bulungi nnyo yammanzi tulitemala eri wano kakati nze ntunda byakulya buli kimu nakitaddewo naguza emidaala gyange 3 ogw'amazzi guli awo ogwa chapati ogwa ebyokulya ng'enkoko chipusi biki nze nesunze bakasoma bagenda kujja mu bungi kuba ndaba kintu kitukolera kikutteyo bulungi nesunga n'osanyuka okulaba ku bayimbi beesirabangako gwakubiri naye enkoko ewedde nayo twakikubira muno twakolera twasetukako wetwali kwolusi bwe tuli kati mu nkuuka kati kisinzira bizinesi zenina kati katukanjogere ku chapati zokka kati nga chapati nsuubira okolayo ekiwera kale nsuubira okola ekiwera kitoogerekeka okitegeera nkyusa obulamu si kulwanga ababbi bakusalako kubanze mu chapati waneeno sobola n'okugulamu piki ku lunaku olw'enkya lwokka nenjiteekaawo yadde yabukadde bubiri nga gomagoba mu chapati gokka ntandikira mu katoni zange 20 kitegeeza emidaala 3 oyinza n'okugula eregeza emidaala 3 ab'ennyumba mu kyalo ewaffe eyo leka mulibo baneerinde bampe ennyumba yange mbawe sente ate ekintu olwedde kyawedde dda abaana batandise okukola emirimu nze nesunza okukola sente nga nze omukozi era nesunza okulaba ku bayimbi beesirabangako bonabona ndi bakowoola abali mu kibuga muno okumpikumpi abasobola okwepakira beide ffe tunumirwa obulamu beide tunumirwa obulamu ezakindi kyensobola kubongerezaku nga nze musoga munayo obusomaani kyemuba mulina okumanya nti nze omu ku batesitesi okitegeera kubanga Apitex wabeera kitegeeza nange nkola ki mbeerawo nze seesunze kubanga already neesunga dda okitegeera kati ngenda nnyumirwa bunyumirwa olunaku lw'enkya kunyumirwa bunyumirwa naye ate bwe kuba kwesunga olunaku lw'enkya nnyinza okubeera nga kyenninga kyenneesunga ye surprise artist mwe kyemuba mulina okumanya surprise artist mugenda kumuwuliramu